ddwaliro. Abatuuze ku kyalo Ngongwe ekisangibwa mu ggombolola y'e Ngongwe mu disitulikiti y'e Buikwe bali mu kuzina gunteese ng'akimezezza okwenjala oluvannyuma lwa gavumenti okubajjukira n'erimu oluguudo olubadde lumaze emyaka 2 nga terukolebwa ekibadde kitiisizza n'abaana okuluyitamu nga bagenda ku masomero. Olwaleero abakulembeze okuva ku disitulikiti y'e Buikwe nga bakulembeddwamu omubaka atwala ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Dr. Mike Lulume Bayiga ssaako ne minisita w'ebyenjigiriza ku disitulikiti Seruyange Christopher bapangisiza greda n'etandika okulima ekkubo lino ekiwadde abatuuze ne bannaddiini okuva e Ngongwe essanyu. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo bategeezezza nti ekkubo lino limaze emyaka egisoba mu 2 nga teririmwa era babadde batiisa abaana baabwe okuliyitamu nga bagenda ku masomero olw'embeera gye lubaddemu nga teriyisa wadde wakagaali n'ow'emmotoka. Naye ekibadde kitta wano ly'ekkubo lino. Ekkubo lino limaze ebbanga nga teriddaabilirizibwa. Twalowooza nti senga gavumenti etuyamba n'ekola koolaasi kubanga okwetooloola okuva ku ggombolola okudda wano wampimpi libadde bbinyo nga limu ebinnya kati badde beesazeemuko beesaze olw'okuba ng'ekkubo libadde liri mu mbeera nnungi. Ye minisita w'ebyenjigiriza ku disitulikiti y'e Buikwe Seruyange Christopher agamba nti bafuna okusoomooza ku kkubo lino nti era abazadde baagaana okuzza abaana baabwe ku masomero nga batya okubatuusaako obulabe ng'ate amasomero gavumenti yagateeka ku mutindo. Ojja kwesanga omuwendo gw'abaana gubadde gutandise okusereba olw'okuba nti access etuusa wano ebadde tekyasoboka ng'abazadde basaba ne bateeka abaana amasomero agali okumpimpi wansi gye bawangaalira ne batabasindika mu lusozi eno eri obukalubirivu bw'okutuuka olw'entambula. Ate nga tufuna okusomooza ng'ekitongole ky'ebyenjigiriza tebannaffe abaatuwa ensimbi ezaakola omulimu w'amatiri bonna wano ti pulayimale emala wakombe Kalamba ne sekendule ensimbi esukka mu kawumbi. Ye omubaka w'ekitundu kino Dr. Lulume Bayiga agambye nti kino akikoze olw'embeera ly'ekkubo lino okubeera embi ng'ate n'enkuba ezeefudde embi ensangi zino erulese mu mbeera etagambika era ng'abatuuze babadde batya okuluyitamu ne yeebaza ba disitulikiti okuwulira omulanga gwe. Okujja omuntu eno ng'abadde alwadde okumuserengesa eno kibadde kizibu. Era omukyala bw'abeera ng'abadde lubuto ayinza okuzaalira wano mu nkonko zino n'amayinja gano golaba agasinise. N'olwekyo kino kye tukoze kyakulaba nti tweddabulula n'okuddabulula ebitundu byaffe. Bya Eric Yiga, Salty TV, Omunnyo.